gula okututwala mu ntegeera ez'enjawulo. Nabakito tukomyewo nate ku lunaku lwaffe luno olw'Essande gwe tukuŋŋaana wano ne tubeera nti tubatuusaako ebigambo ebyeyawulidde ebitereeza abo abaakoze eki abagezaako bikyama oba abaabula tubeere nga tubazza ku layini biidinillah. Olwaleero bulijjo bankyaza bukyaza, leero nange nze nkyazizza Bakakunavu nga tiimu eno gye mulaba gye nkyazizza nayo gye twatandika nayo research y'okukola da'awa emyaka giringa 15 emabega. Twatuulanga mu ofiisi yaffe Bwayise nga ku mukono gwange ogwa ddyo ninako mutabani wange kubanga ate twatuulira ffe yali akyali mu ssomero Sheikh Hassan Waswa yakamala siniyafu. Inshallah kasooka bwe ku salaamu inshallah tukutandike. Na bismillah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Abatuuliriza n'abatulaba nate nkomyewo ku Dawa TV Uganda. Mbalamusa n'ekiramusa ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne bannaffe abatannalaba mukisa gwa Busiraamu Yokaana 2:19 emirembe gya Katonda gibeere nabo. Kusaidi yange yakono njirako kitoo kyange. Ntinga nate kiyizi kyange. Sheikh Abubakar Ibrahim Sempala soko obuze kubatuuliriza kubatulabira abatuuliriza. Bismillah ibtatahtu wa billahi tawakkaltu la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Elimena abatuuliriza n'abatulaba amanya talimbye Jecho Ibrahim Abubakari Sempala alimu akakonkona akiteekeko ttiika atega omutesi kituufu. Mashallah watyo tuzze naye nga leero ekineseza ttiimu yange eno gye twatandika nayo research yaffe ya da'awa emyaka 15 emabega ke katabo kano akayitibwa Ono Bwino. Akatabo kano Ono Bwino katukozeeko obulumbaganyi. Mumanyi Busiraamu Allah talungwa. Akatabo kano Ono Bwino mukalaba wano Ono Bwino kafuluma Mande n'Olwokuna. Akatabo kano katukozeeko obulumbaganyi obunene obutagambika nga boogira ku kigambo ekigamba nti katusoke tubalaga Bwino ono gubataddeko nga bagezaako kubeera nga batulumbagana ekigambo ekinene. Nabakito ekigambo kino kye bataddeko bagamba nti Ono Bwino mubirengera mubirabye ndowooza mubirabye bigambye nti ebitiisa ku Katonda hubbal eyafuuka Allah kafuluma ku Mande. Kati wanako Olwokuna ate ne bayikwaka mu kigambo Matrix ne balumba Kaaba nga woobira wano ku page 12. Bino ebyoku Mande byafulumira ku page 10. Kati wano ne balumba Kaaba. Ogirabye? Matrix ogimanyi? Nti Matrix ogimanyi gyebateeka okuba omutwe kati baabo nga balumbye Kaaba. Ate balumbye Kaaba. Kaaba ne babuuza ekibuuzo nti ne bagamba nti ebyama ku Kaaba. Kati awo nno we tugenda okubeera nga tutaganjula ne bakafulu bange bano ababiri nga nze kenyini nze nabeetendekera inshallah taala. Nabwekityo tugenda kulaba Bwino atambula atya. Tunyako munno tutandise babadde batukubira amasimu mangi nnyo era katabo kano seeka Kaaba yajjeeta seeka akabonero k'omwezi ne munyenye kategeeza ki seeka Allah kyeki seeka hubbaru yani. So kati alhamdulillah mwe aba Dawa TV Uganda mwe mulidde empanga okusooka okufuna ku luwombo luno lusoosotolere wano ate nga inshallah tugenda babulira ewe tugenda okudda kubanga Omuganda agamba nti tonyigiriza nnyindo oginyigiriza nnyereeta omusaayi. Okulimba kyangu naye okulimba ebbanga lyonna kizibu. Kati ono agenda ye ebirala byanalimba kubanga kasita olimba abantu wakalimbyeko abalala naye olimba abasira abakwata enkofiira ne bagiteeka ku mutwe obwengo ne bwesera kaseera ebbugumu
Atenga fa abasoma ku science temperature increases reaction ka temperature eri wano ku mutwe efumba obwongo nobeera nga bukola sawa yonna tebutula steeka fa batawunzikamu fa batawunzikamu so alhamdulillah tugenda temate ebigambo bino tajja kukikonfira yero mu campaign ero lunaku lwakiyako ekisooka ekibuuzo kiri nti ono yali atandika ebintu ono yabuuza ebigambo bino wammanga nti obusiraamu bwavaawa Seeka Bakari obusiraamu bwava kyeyatandika nakyo ng'abuuza obusiraamu bwavaawa soko otule mu dakiika 3 standiganye kati gwe bw'obuuza nti obusiraamu bwavaawa obuuza nzi mbuuza ggwe naye waliwo okubanga oli babuuziza ne bamubuuza tabimanyi gamba omuntu aleeta question naye nga question tagenda jjanukula tagirina teyajanukula oba oyagala okubatiza omusiraamu leeta ekiwandiiko w'osoma naye bw'otandika okunyumiza kaboozi ko 2 in fact njagala kutwala mukisa okuwabula bananyiri papula lw'amawulire kuno topic bagiwa gundi Erika anti njagala okugamba nti kubanga baba amawulire bayinza okuba nga bo bwino bwo tebamumanyi naye ne bagenda bakola ensobi ne bakyaza ate atabimanyi ate abannyonnyola ebyatamanyi era naye yakola nsobi wali ekigambo nsomyeko ku mutwe kugamba nti emboozi ya Eric naye n'abakuba oluboozi ko bberi bana abamawulire balabika okubanga ye baalabye muntu abaleetera story etunda amawulire gaabwe nga tebamumanyi naye Eric fate twaggwaŋŋanako okwo naye ku rediyo z'abalokole ebbanga liise era nga ttiimu nga bw'otulaba ate ye yali wabigere nnyo era bwe oyagala siikula emisimu naye tebatudde wali jangu awanoonya waayita Eric tumumanyi nnyo era ne yawandiise story zino tumumanyi ne wabijja tumanyiiwo kubanga ekyennaku manyi bano abantu waliwo etubiitinga nogali Katonda katumwanukula okusinziiranga bw'ati bayibuli egamba nti omwana omuto muwe mata oba okitegedde Iburaniya 5:12 ga nti omwana omuto muwe mata tomuwa mmere ekaluba kati ekintu kye yayingiddemu kinene kiri beyond era ye wabijja alabika yasomye ekitabo kimu naye ate ng'eno desk eno yate ebeetaganjudde bingi ne tufuna n'ekituufu wennyini we yabijje era tugenda kubeera nga tubimuwa sekibya okusoma ekitabo naye nga n'ekitabo ky'osoma nga naye ekisoma naye kuwa kaboozi ko 2 nawe nonowa kaboozi ko 2 n'oteeka mu mawulire kati ate no gy'obireetera abasiraamu kyetusinga okukakasa buno obusiraamu butonde ntegerekese bulungi nga wolaba obulamu obuli obuki obutonde n'okufa kuli obuki obutonde n'okwogera obwogezi kiki butonde kati obusiraamu butonde we call it nature obudala mu room 2:3 Quran fidat Allah allati fatara an-nas alayha Katonda bwe yali atonda omuntu ku ddiini ene mubeeramu yamutondera la tabdila al-khalqi ate nawe takwetaaga okyuse kakati ate eddiini yo nagyogerako nti eddiini busiraamu kakati ono mwami Eric ayogera bino ye asoma ddiini ki nekibuuzo naye bakimubuuza abakulisi bakristo tebalina ddiini kabona omukulu w'eddiini kati Seeka omanyi oyina engeri gy'okyogeddemu olukolosofa katukyanjulire abantu eddiini busiraamu bigambo biri bibiri bya Luwarabu tukwatagana ekigambo eddiini kyokka kitegeeza bbanja Mungu lyabanja omuntu kati ebbanja eryo Katonda lyakubanja lyakumusinza ngagati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun eryo ebbanja kwagenda okusasulira ogende mu bulamu obulungi obweyagaza gye tuyita ejjana oba si kyo bw'oliba oganye ebbanja lya Katonda eri akuyingiza omuliro oba okategedde kati ova olaba Katonda ono yatugamba nti wama umiru abantu saabalagirayo kirala kyonna
illa liyabudu llaha okuleka okunsinza nze Allah ne mukhlisina nga bansinza nga bantukuliza ddala mu ddiini mubanje ery'okunsinza lye nabagamba. So togamba nti osinza nga tolina ddiini. Tekisoboka. Katonda musinza naye siina ddiini. Pawulo yennyini yawandiika mu Timoseewo Timoseewo ebbaluwa ey'okubiri 2:16 naye ebino ebigambo ebitali bya ddiini mubyewala ate nno munnya baliyitirira mu butatya Katonda n'ekigambo kyabwe kiriryanga bbanga kati bano banatwala ate wali yaziyita nfumo ng'ono baziise emboozi za yakati enfumo ez'obusirusiru ezitali za ddiini zoba weewalanga. Ate n'ekyokubiri n'abamanyi mwami Eric bamugambe nti abantu bakwebaziza nnyo, abasiraamu bakwebaziza nnyo olw'okuba nti ab'amawulire tebawadde bwino nobawo oluboozi kana bwekityo mukhlisina lahu ddiina hunafa eyo eddiini eyawula Katonda omu ne bakola bino wammanga wayokiimu swalaata ne bayimirizaawo esswala wayutu zakata ne bawaayo ne zaka wadhalika ekyo ekitinza Katonda omu ne bayimirizaawo esswala n'okukwatamu ne bawaayo wadhalika diinul qayyim eyo nno lyebbanja eryesimbo. Sekata twagala leeta kigambo ddiini tuleete ebbanja Katonda lyatubanja yempisa Katonda kwatagatuwangalire ebbanga lyonna. Kati oli n'abuuza nti obusiraamu bwavaawa? Obusiraamu bwava wa Katonda. Yensonga lwaki ng'ewaabwe ojja kulaba amadiini mu nsi yonna tulina amadiini 4,400 okusinziira ku Pew Research Center sange Washington mu America. Naye w'otunuulira amadiini gano 4,400 ojja kwewuunya nti amadiini 1,000 okusinziira ku CIA go gagwa mu Kikristaayo ne gonna gaata 1,000 gonna gali mu Christianity. Kati ago twagannyonnyolako mu misomo gyaffe ntukutematemera ddiini ku ddiini tojja tunuulira Christianity eva ku Jesus Christ nga Christ kitegeeza the anointed one naye ng'agitandika ye Pawulo. The best way to defend is to attack. Yes. Bino eby'eddiini yabikoonyeeko era ng'alaga abantu nti eddiini terina muki omukanukanako olwokuna akasembyeyo fuluma terina mugaso. Omugaso guliwo gwa kutegeera Yesu naye Yesu gw'ogamba gw'oyagala okutegeera ate yalina kiki yalina eddiini 3 Babulaniya 3 gamba bwetikale abooluganda abatukuvu abalina omugawo mu kuyitibwa okw'omugulu mulowooza omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula Yesu Kristo. Akola bwoti bino biribeera nga lyeggulu asikale emiriro eri ku mulyango buli muntu amubanja passport ye mukkiriza okuyingira munda nga passport erina kuba ddiini. Abakristaayo ne Yesu bonna basimba layini kati batuuse ku mulyango babuuza nti eddiini yo esebo eri walina eddiini Yesu nti nagirina nti gwe yingira nti ate gwe taze by'eddiini nabivaako naye Pawulo aziyise enfumo. Omusajja akugambye nva mu maaso nze sirina ddiini osigala era bwakutema omutwe gukusinga n'abantu bano tubegayidde mubabe mu maaso mubasenguke emisana kubanga munaasigala mu maaso be bagenda kubatema kubanga bo bagati balina kiki tebalina ddiini. Katugende ku kibuga kale ekibuuzo ekisooka obusiraamu bwavaawo Katonda very simple. Tulinga dini zaabwe bano ezaabwe ezatandika n'abantu ba Pawulo atandika ye mwana mu 8 AD ni Constantino n'atandika mu 321 n'atandika obukatoliki. Otunira omusajja amanyiddwa nga St. Thomas Matoma mu 410 n'atandika obu Orthodox. Otunira Martin Luther n'aleeta obu Protestant mu 1517 Mainz Germany. Botunira Pennsylvania omusajja amanyiddwa nga Charles Taze Russell mu 1742 n'aleeta obu Jehovah. Ono omukyala amarofera abantu bamuyita Ellen G. White n'abakati enkomerero egenda kutuuka. Enkomerero weetalabika mu 1900 alabikira California nagati
mwankwata bubi nali sibagamba kulindirira dumuzidde but I was starting to wait for the advent of Jesus Christ oyo Ellen G. White naleta the Adventism kwe kufuna SDA kati omugezi ono juzi amanyiddwanga amanyiddwanga Agnes Ozman naleta the Pentecostals mu 1906 mu Azusa Street Los Angeles kati ne baawukana ne Brian Miller mutabani wa William Miller yali mba Advent eri kati ye mu 1912 nga naku z'omwezi 16 September Michigan n'atandika eddiini emanyiddwanga the Seventh Movement ng'agamba nti we are saved from the Pentecostalism kwa bali baasibanga ennaku 50 kaona kati agosiiba by'oyagala kibula omusumba akeera ku makya nagati tugenda siiba ennaku 3 tugenda siiba 2 yeke nnyini alya endiga ze zisiiba kati seeka kampunzike kati luvannyuma nnyo ne Buganda ne Buganda 1983 ku mulembe gwa General Tito Okello oluvannyuma lw'okubaako kwa Idi Amin Dada abasajja bajja okuva Tanzania ne bayitamu Kenya East African Revenue Ministries ne bajja nga bayita de jeshi ya wakombozi bagira mu Red Cross kati we babakwata ebusega wano ne babuuza mmekuja kufanya nini Uganda mchimie cheka wapi wa Uganda eka tumekuja kuokoa watu wa Uganda ukavunula tuze kutasa abantu ba Uganda hiyo neno kuokoa ikawa uokovu ikawa ulokole obulokole ne bufuuka obulokole olwaba n'ababa je bava bakubirawe buseka kati omuntu yazali bakinana mwesatu okudde emabega yalaba ku bulokole amakulu abusinga obukulu kale eddiini ezejjo juzi ezo ze ziriko ensibuko nti obusira kati ye bwabuuza obusiraamu bwava wa Katonda that's why omanyi bakituteekako nti Muhammad yabutandika era yakubye embogo wano nagati Muhammad ajja 610 nemanya nti yasoma byafaayo n'okusoma obusomi teyasoma kubanga omuntu eyasoma tosobola mu RE wali mu religious education wali mu SST buli omu akimanyi nti Muhammad was 4500 babitegeera bakyali mu pitu n'abakristaayo bakimanyi embozi za Eriki omusajja yatandise ng'awa nga bagenda mupika luboozi ku mbozi ya Eriki wano ey'okumaani yagamba nti ebitiisa ku Katonda ku bbaala wabadde okyabuuza ku kigambo ky'eddiini badde nsaba seekooyo ekyeddiini tugenda kata ku mulamwa eyo tooki ebadde emala mu mazzi kubanga tujja kusulawo tuli kuki kati tugenze ku mulamwa gwennyini nnyini ogw'ekibuuzi ky'omwami ono agambye ng'anyumiza ababwino anyumiza ab'olupapula lwabwino anyumiza mmwe baba bwino babyetunda mawulire kituufu ono ye Eriki yanyonnyola kyagamba bw'ati nti ebitiisa ku Katonda ku bbaala eyafuuka Allah kati Senga naye kansookere wa Senga ku bbaala olina na bismillah kati Kristanti yagenda nefuna ekizibu ng'omuntu w'anaakeera ku makyanga ababbi bamuyingire nazuukuka bw'ati owedde ali mutulo naye agenda ozuuka nga bamusibye emiguwa bw'ati tukwatagana kati atunula bw'ati nalaba mukazi we nalaba n'abaana n'asalawo alage nti ndi musajja kati yeenyenya naye nga baamusibye edda kati ne Kristanti bw'eri mu mwaka gwa 321 omusajja amanyiddwa nga Constantino wa Yugoslavia tukwatagana afuuka emperor wa Roma mu mwaka gwa 310 kyogamba nti ono Constantino tiyali mu Roma mu Roma bamuzalira gundi bamuzalira nayizi era nakulira mu katundu bakaita ne Komedia yawangayire Yugoslavia by then yali USSR okitegedde kati then luvannyuma najja agiwamba n'agifula Roman Empire negaziwa kati ono mu mwaka gwa 310 wafuukira emperor wa Roma kati watuuka mu Roma yafuna ebizibu bibiri kubanga maama we amanyiddwa nga Flavius maama we ye yali mukristaayo jukira obukristaayo bw'obutandika na Paulo 8 kati tuli mwaka gwa 310 ye yazaalibwa 208 kategedde kati ono omusajja Constantino najja hijacking n'awamba obukristaayo n'abuyingiza obusamize bw'e Roma kikyentegeeza
yatuukanga bw'aleeta etteeka abakristaayo tebalikkiriza bagati bya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Gwe atamanyi Kaisaali ye kabaka amanyiddwa nga Julius Caesar gwe babbulamu omwezi gwa July. Era Caesar kyali kitiibwa. Ekitegedde kyova olaba Julius Caesar bamuzaala by Caesarean section. Lwaki bagiyita Caesarean section? Balongoosa bulongoosa maama we. Yensonga lwaki bagiyita Caesarean section from the word Caesar. Nenga yali Julius Caesar eyazaala Augustus Caesar. Augustus Caesar n'azaala Augustus Juninho eyavaamu emyezi 3. Julius Caesar n'afuuka July, Augustus Caesar n'afuuka Augustus Junior n'afuuka June. Kale tubuddeyo kachenjagaddemu najja kwata obukatuliki n'abufoominga nga waleeta etteeka mu basamize b'e Roma tebakkiriza kuba basinzanga bakatonda baabwe be babbulamu emwezi Januari, February, Maachi gwali munyenye ya maazi ne bagibbulamu Maachi, Apollinosi April nga wobalaba, Mayusi May, Augustus Caesar August, Julius Caesar June bwebito, Gauss Octavius October paka ku Decembrus mtani wa Athanasius yali Donsius gwe balimba ensi nti bamuzaala lwa Mwoyo Mutukuvu songo mupatire amanyiddwa nga Athanasius yasoberera omusista amanyiddwa nga Mira. Ebyo tubireeta wali ku nkomero ya Christmas yajje Christmas yajje tatenjagaddemu kwe kugatta enzikiriza bbiri. Abakristaayo b'e Roma n'abasamize be abakristaayo b'e Buyudaaya the Jewish Christians n'abasamize b'e Roma. Tukwalagana abasamize b'e Roma ne tufuna ekigambo ekimanyiddwa nga Catholicos. Nga Catholicos kitegeeza universalism, obumu wakati w'abasamize b'e Roma n'abakristaayo b'e Buyudaaya. Kati kitegeeza bano ne batandika okuddira Katonda okuddira obusamize ne babuyingiza mu bukristaayo. Kyokulabirako abakristaayo basinza Katonda ku lunaku lwa Sabbiiti. Ekitegedde kati ne bakyuka bano okuva ku Sabbiiti ya Mukama ey'olwomukaaga ne badda ku kusinza Katonda Njuba, the sun god Mithras, bamuyitanga Mithras. Era ne bateekawo n'olunaku olamba olumanyiddwa nga Sunday lwa kusinza Njuba. That's why Christianity yonna neevaano nedda wali. Bitemeeteme gamba nti saani Njuba de lunaku. Tugende mu service nagenda ku saani do olunaku lw'okusinza enjuba. Kale ne bateekawo n'olunaku lw'okusinza omwezi. That's why wanaabitabika. Olwokati basinzanga Katonda Njuba ye Mithras. Kati Katonda mwezi ye moon ne bateekawo olunaku lulamba olw'okusinza omwezi lwe bayita moon day. Monday. Tukwalagana kati oyo Katonda oyo moon day. Tukwalagana yoyo Hubbard. Yeah. That's why Easter is either Easter Sunday or Easter Monday. Or it's sunny God Katonda w'enjuba bamuyita Mithras. Ekitegedde yatwala Easter Sunday. Ye Easter Sunday. Kati Hubbard tukwalagana bamuconnectinga n'ebbaali omu Bayibuli. Ekitegedde naye nga ye basinze manyi mu Katonda mwalimu bakatonda bangi mu Bayibuli omwo mulimu bajja mulimu bani bangi. Kati Katonda ono Njuba Katonda mwezi ono ye wammanidde oba muunudde ogwafuuka Mande. Naye ate olina akagambo koyogedde akankuttoomu kati. Bw'olireetinga ebigambo by'oyogera n'ekigambo kye balina kye bajaguza kye bayita Easter ky'otagenda kusanga mu Bayibuli nti kiikino wano. Naye nga bagamba nti ate Easter ge mazuukira ga Yesu. Naye ng'ekigambo Easter kiva mu kigambo East. Ng'ekigambo East kitegeeza buvanjuba. Nga kitegeeza nti mu mwaka omulamba balina olunaku lwe baayawulako. Lwa Easter tulina okutujaguza. Naye mmwe Abayisirayiri mmwe Abajuu Yesu yafa nti yafa. Yazuukira nti yazuukira nti ennaku tetuzimanyi tutulire luno twatuteekawo. Ne baddira luno. Wuliriza. Easter. Bayibuli gweyita Easter Rose. Katonda omukazi Sulemaani gwe yasinza. Mubase kabaka gweyita Easter Rose. Walabu ne bamuyita Ashtar 15. Katonda alyoka amunyiigi. Okitegedde ye Astaros. Kati yasinzibwa mu 97 CE. Bwe tugamba church era tuba tugamba nti eyo yaliwo nga ne Yesu tannajja. Waliwo BC manyi waliwo obugambo bw'ate babutegeera. Aho kituyita BC tunakituyita AD ne tubeera ne CE. Kati church era tuba tugenze mu
the first church yasookera ddala kati mu 97 CE mu Northern Ireland Ireland gye basooka okusinza Katonda oyo amanyiddwa nga Estata naye nga mu lujamu ne bamuyita Estina mwe mwava ekigambo Easter w'omuconnectinga ku Bayibuli ya Staros era yali Katonda mukazi ng'agaba nzaalo na fertility. Yes, kati gwe nkugambye obukristaayo was hijack wenyweze oli kudda watulira gwe tujja okubeera nga tusumulula nga twanukula baganda baffe abantu takudde bano abakatabo kano ono bwino kati katuleetere ddala bwino muki omutuufu muve ku bwino waki aliko kiki enfuufu Seeka akugambye nti oli godi mungu gwe musinza ku mmande gwe mwalona olunaku lwammunudde Yehubbaalo kati wabeeranga Yehubbaalo mwemugezezaako connectinga Hubbaalo ku ki ku Allah Seeka yawula ebyo byangu yawula Hubbaalo ku Allah kyangu nnyo mpona na mwemu 36 37 Qur'an sura ya mwemu aya 36 37 Allah agamba ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا للذي خلقهن ثم وسوق سموا أنا مهم Surat Fusilat ana mwemu asatu musanvu kitegeeza atufollowing ono abatamanyi eno gye yazze okya atumanyi era oli omwana wagambe nti mumutagingi ekyotugamba nti atutagingira Erika ne katimbo kakaki kaba amukubire kamugambe wategedde embweru myamuwe oba mu maaso ba mu mesa bayo duka bangu ojola ebigenda muki mu maaso Allah agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa min ayatihim al-layli wan-nahar nembubonero obulago obuyinza bwe Katonda kyekiro n'emisana okubeerawo kw'ekiro Allah yabiteekawo n'omusana okubeerawo Allah yaguteekawo n'enjuba n'omwezi ebyo byonna biraga kubeerawo kwa Allah beesaawo bino temuvunamiranga njuba wadde omwezi wabula okujjako muvunamirenga oyo Allah eyatonda byombiri ebyo ati omukristaayo n'omusiraamu ani ali ku layini bano babagulika tukalagana babalimba kugulika Rwanda okulimba otegeera nti bannimbye naye okugulika tukalagana ye muntu agenda mu katale ne bakuwa essaati okitegedde n'ogiraba wali nogati bampeeyo n'ogijja bulungi ne bakuwa ekiveera nga kifaanagana ne ke bataddemu essaati ogenda otuuka ewaka okukeberanga bigoyegoye be baagulika abo bo balowooza bali Katonda kumbe bali Katonda njuba gwe bayita Mithirasi kati obalaba ku Easter Sunday ng'olwaleero nga bagenze kusaba tulaba ayinza okulowooza oyogera bibyo naye nze njagala nga oli wano mbukuliraako mu Zabuli 84 osomole 10 mpaka kasenti kyoyogerako tekiri mu bbanga olw'okugenda emaaso Zabuli 84 kubanga Mukama Katonda waffe enjuba tukabo omanya ng'osoma ekitabo oli tajja kuyomba naawe kati 84 onyina 11 egamba nti kubanga Mukama Katonda waffe yenjuba kati gomuvunana kigageze kusaba kusaba kati ekitwalira kati kubigendamu nannyo tetunoonya origin Seeka njagala agende mu maaso asooka atwawulire eno ayi etulaze nti omukubaali gwebaagala okuconnectinga kuki onomugobagaa gwatugaye nti emunu God era nabo babiwandiise wano nti obaali emunu ki emunu God nawanyine babiwandiise kati bamaze okubiwandiika Seeka omaze otulaga nti omwezi n'enjuba byombi bitonde byani bya Allah era natugana bikola ki obisinza kakati obanga amaze okubisinza ku bbaali ono ayina wayogerwako mu Qur'an ko na 5:3
Qur'an 15:3 aya 19 aya 10 atandika kwa 2 tandika kwa 7 19 kubanga yo 17 kali tawali muzimu أفرأيتم اللات والعزى أبافي مولابي أمسنام اللات والعزى ne uzza tukaragana kubanga ono muwandisi yabadde awandiika yagambye mbu ate hubali atali munda mukaba awula bandaye okulistayo mulabi ono enuka wanga okulistayo eri abantu abakati mu maaso wano era yagenze n'agatta abasiraamu n'abakatoliki era ffenna tusinza bibumbe genda maaso abaffe mulabi allata ne al uzza والمناة ثالث الأخرى ne sanamu eddala limanyiddwa nga almanata eddala eryokusatu Allah kyavaabuuza abaffe mwe mulina bisajja ye Katonda alina bikazi bano nga omanyi bo baali baagaana okusinza ekintu kye batalabako bakoza fomingawo ne bateekawo kyokka ng'etteeka ligamba nti wekweranga bifaananyi byoli era nga bwolaba olwaleero eriyo omuntu afubutukayo n'ayimirira mu maaso naga nti Bikira Maria nyina Katonda otusaabire nga imaani eri waggulu otusaabire fe aboonoonyi Bikira Maria nyina Katonda otusaabire fe aboonoonyi ne mukasaliko okufaako emirembe n'emirembe amina kitaffaali muggulu erinnya lutukuzibu nga imaani eri waggulu naye nga mu maaso wayimiridde waliwo ki waliyo ekibumu eitha kya Bikira Maria oba Yuda Taddewo oba Yesu Kristo kati atugende bwe tuti nti atugambye nti abaffe mwe mulina bisajja ye Katonda alina bikazi tebakomanga ku ekyo nga bo tebaagalira kuzaala kiyitibwa kiwala nga bazaala ekiwala baga nti tukisiraani tukyamungu okwo kwe kugabanya kw'obutenkanya singa bwe kiri mu butuufu katisoma ayi eddaka oli tebali abo bakatonda bammwe olaba bateekawo ne bafuula bakatonda aba agamba nti abo tebali bakatonda bammwe wabula mannya bunnya kati nga ne bw'omuyita nti gwe Hubal tamanya nti ye Hubal ne bw'omukuba oluyita ayinza kukaaba tebitegeera awo osaasirira omuntu gw'osapuli nga musapule ayinamu akasalaba nga ku kasalaba kuliko aliko ng'ali mu nappi ebeera nappi kaakati era nga mugumu nnyo aga ebizibu byonna bibeera binnumbye kasita Kristo waali aleluya ng'amuyina wano bw'ati era atambula mugumu nnyo era ng'ayinza okwerabira okwambala engoye naye tayinza kwerabira sapule kujambala mu bulamu era seeka katuyimireko kawo katono nnyo katusoke tutemeteme Yesu ono kuba tukkiriziganya ffenna nti ensi baali bagiyita Palestine kitukkiriza era Isirairi eteekwa 1908 after the Camp David Charter yakolebwa mu Alexandria oba Cairo after the Second World War II okitegedde kyenjagaddemu kyekino nti abakristaayo mu Bungereza bakola kye bayita the Jesuit Society eno yateekwa 1533 naye batuula wansi America egenda otuula wansi ona agenda noonya ekitabo kye bayita the United States and Americas kyafuluma mu gwa 1978 tukwatagana ekyo ekitabo ekyo kye kikunyonnyola America efuuka etya super power naye baali bakunyonnyola ku page 75 bagamba nti America efuuka etya super power nti America yatuula n'ekola omukago ne Isirairi mutusonyiweko yadde tukireese mu mbeera y'eri abantu babitegeere nti America yatuula wansi we tenega twagala kuba super power tukwatagana bwe twagala okuba super power mukama katwetegereze biography wa super powers bonna ne basula nti all the super powers balina ekitende eki teri yali abaddeko super power mu nsi nga tafuze mu Isirairi Farao yabateekayo n'abafuula abaddu Hitler teyafuukako super power Benito Mussolini Constantino yennyini amala bafuula wamala kukwata Buyudaaya bano n'abayingiza mu busamize n'enfuuka eddiini egi n'abafuga era abaagaana oteeka mu nkola amateeka ge yabatta Constantino ku tteeka ali amateeka nga Christmas ag'okusinza Bikira Maria amateeka ga ago bwegati ago kubanga Christmas kugatta nnaku za Satanaali ez'abasamize n'olunaku lwa Donsius mutani wa Athanasius gwe bazaala mu Miro omusista nga bamwenzeeko bwenzi kane bakola olunaku lumu engeri gye baatuula abantu baali 10 ne batuula mwaka gwa 325 kati kwe kufuna ekigambo X is the Roman numeral meaning 10 kati mas kitegeeza mmeeza kwe baatuula nga bolabeeni kati engeri gye baatuula mu 325 kati ate twemenya na lunaku tuteekawo 25
kwa twatula 325 kibola Christmas is 25th December mu Bible terimu na Christmas kati abakigana ekyo almost 200 bishops were killed 200 okitegede kati awo ne tuvaayo kyenjagadde mu kyekye nti tukkiriziganya to amuzaala ye Mariyamu muwala wa Imran muwala wa Khanata bint Fahur abange wabeera nga Muwarabu nantumbwe bwe yeegatta ne Kyobe tebasobola kuzaala mwana bamuyita Odongo oba Abiriga oba Mugisha alina kuba Muganda ono yali Muwarabu nga ye Isa. That's why Bible yesooka mu Uganda nemuyita Isa Masiya kyora ne bogenda mu lulimi lwa Arumaike muyita Isho. Kati Jesus kyekitongole bano kye baateekawo ne batuula wansi ne bakola endagaano era endagaano eyo efuula America n'ejija from the federal state. Manyi oli tamanyi lwaki ziri United States era tamanyi lwaki mu flaga ya America states ziri 16. There are 16 states. Buli state nakemu eyasembayo okwegatta ku bbo gye bayita Washington yensonga lwaki bayita Washington District of Columbia. Washington DC yensonga lwaki capital city of America not New York. Eri wali wakulira sente okitegede eri business center kati capital city ya America bagita Washington DC. Kati awo tuvuddewo. That's why kachengezaako kugamba nti America efuuka etya superpower. Mu kufuuka superpower baddira Abayisirayiri bano naga nti mmwe mwazimba ziri empires zonna kati mutuzimbire eyaffe America. Jukira bagibamba Red Indies bamala kutta ba Red Indians be bannannyini America abatuufu bana bali mu Canada neno mu Latin America abadduka mu Latin America yego mule wagizi wa Liverpool omuvubuka amenyidwa nga Firmino ava mu abo ba Red Indies bennyini be bannannyini America. Yali Abraham Lincoln yali ani Nicholas Columbus. Columbus yabatta Columbus ye yasookayo n'abeera ng'agifuna ate Nicholas Columbus mu Poland kati yakwata bana ate n'abatwala eno nagati mutuzimbire ensi ya yes mu Portugal okitegede kati ono Nicholas Columbus tukolagana yagati mutuzimbire yaffe tukolagana kati omutuzimbira state yaffe fe tugenda bazimbire yammwe naye mwina giteeka mu Middle East to controlling Middle East kubanga ekizibu kyasinza okuba nakyo communism tugikubye nazism tugikubye socialism tugikubye tusigaze ekizibu eki kya Busiraamu katulina obateekamu headquarter wa. That's why nti ekibiina ekifuga America si Joe Biden olutalo lugenda mu maaso wali naye babadde babuuza Joe Biden kiwa tulema abantu nga bafa wamugamba omugoba peacekeepers aga kino wanjigana waidha kila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun kachenja gaddem nti ekibiina ekifuga America bakita AIPAC. That is the American Israeli Public Affairs Committee. Era endagaano yakolebwa mu 1807 gendo gisange ku dola ya America y'ekikumi. Kati America never from the federal state nefuuka corporation. Era America is a corporation. That's why ndi tosobola kufuga America nga toyise mbali abasajja mwenda ba Rothschild ba John Bezos abwe batyabo ba Rockefeller obato bayise mtosobola kufuga America. Naye abo beba Zionists bano. Kachenja gaddemu ono musajja yali ki yali musajja mu Warabu kwe kuteekawo ekitongole ekigenda okuzzaawo empaya y'Abayisirayiri kye baatuuma Jewish E empire S salvation U union S assembly services kigambo kinagaye babagulika bana agenda otuuka ewaka nga balina esimu kati tumaze okutegeera Fubaalo n'ensibuko ye Fubaalo Katonda nti omwezi ayitibwa Allah ye mutonzi eyatonda bino byonna tuli fenna ate n'atugaana obisinza era n'atugaana n'okusinza biri kakati tujja wano ombaka Muhammad sallallahu alaihi Uhudi mu lutalo lw'e Uhudi lwali luzibu nnyo ebyalo lw'ekuba bimanya era bitunyonyola mu hadithi eno efulumira mu ki eri mu Bukhari ojabi bakugamba nti ogenda gikola ki reference zaayo zo zabi nga edduse reference eri mu Bukhari ezeezo abi
Sahih al-Bukhari ajaga hadith eri 1339 ntegereka sabulungi kitabo kyataano muka hadithi namba 245 ntegereka sabulungi kati bagikuleetera wano oluwalabu lwayo olulabye baleeta Abu Sufyan mu lutalo abasiraamu bakolamu ensobi ne bava ombaka oyo yali abakoze ekyo bagamba nti mubeere buli muntu mubeera tuvaawo tetuwangudde kati ebigambo Abu Sufyan byavaamu babituleetera wano bitandikira wano biragaka kubatuuliriza beba basobola tuli mu hadithi eryawo maika tensi yagonde eri mu kibatu eryawo ndoza mugira abatulaba olwalabu lwayo hadithi osobola ginoonya wansi wano wali oluzungu lwayo kakati hadithi bagituleetera wano tulikwoteeza bulungi etandikira wano ebigambo bya Abu Sufyan byavaamu natugamba nti wakati bakiya laka ma yasuuka qala yawman biyawmi badr والحرب سجال إنكم ستجدون في القول مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجس أول حبا سكت هذا أول حبا أول حبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألا تجبوا له قال يا رسول الله ما نقول لك ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال إن لنا العزى ولا عزى لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجبونه قالوا يا رسول الله ما نقول لك ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم kati ne badalide ekigugu kati ne badalide ekigugu kya hubban akise Allah kati yawudelineka bibiri nga bali abalina amasabu abali bakyasinza ebibunde bakyasinza hubban nga bali basinzani kati katugisaka gisoma mu lusongo eta story eyo etandikire bani at following our victory in hadith gendo gisange mu Sahih Bukhari hadithi ya 1339 agamba hadith number 255 Abu Sufyan said Abu Sufyan naga our victory today obuwanguzi bwa forward is a counterbalance ne kati nafe tusobola okubeera nga tubalansinga twenkanya to use in the battle of Badr namwe ngai mwatu wangula mutalwani wenkugamba Abu Sufyan yali omukulembeze w'Abakuraishi abali balwana n'Abasiraamu akola boti waliwo babiri abalwanagana government ya Uganda balwanagana ne Koni alina gwakkiririzaamu Hubal government ya Abu Sufyan ne president Museveni alina gwakkiririzaamu Allah akati government president Museveni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toyiza kugamba nti ate bali abakoni ate bebano bebamu Now, kada Abu Sufyan omukulembeze w'Abakuraishi abali balwanyisa Abasiraamu Uhud bamaze okubawangula Abu Sufyan agamba bw'ati bigambo nti our victory okuwangula kwaffe okuwangula mu Abasiraamu b'e Madina ife Abakuraishi b'e Makka tukolagana kwenkanankana ng'okwo kwe mwatuwangula e Badiri amakulu tubeesasuuza bwe mwatubutulira e Badiri mwabakiriza Allah nabakiriza Hubal tubawangulidde wano Ehud and in war the victory is always undecided and is shared in turns by the belligerents nti mu lutalo obuwanguzi bugabana there is no one who can win a war wamwe namba mufiiridwa you just survive a war there is no winning in a war mwe namba mufiiridwa so kyava agamba nti and you will find some of your killed men mutilated abamu ku bantu bamwe abafudde mujja basanga tubasogonyodde tukitwale bwe tutyo kubanga Hamza bamujjamu ekibumba bambala bajangamu amaaso n'ebisigadde so kyava agamba bw'ati but I did not urge my men to do so ekyo saakibagambye yet I do not feel sorry for their deed yadde kye bakoze tukiganye kakyava agamba bw'ati after that
he started reciting cheerfully Ng'ajaganya. ajaganya nga yeewaka Nga n'agamba oh Hubbal be
era bw'otunuulira peegi esooka yonna erimu ekigambo Allah emirundi 14 kanti kusomereko bw'osoma layini lubereberye emu tukati ku luberere Katonda yatonda ensi n'eggulu katuwulira bw'agambye fil badan khalaqa Allahu samawati wal ardi yatonda eggulu n'ensi. Layini ey'okusatu wakara Allahu liyakuna nura wakana nura ekitangala nekibeera ng'ali ayogera Katonda oli bw'ayitaho bali ey'okuna tuli mu Bayibuli ey'okuna egamba nti wara Allahu Allah n'alaba nuran n'ekitangala annahu alhasana nga kirabika bulungi faswara Allahu faswala Allahu baina nura wa dhulumat. Allah n'ayawula bwe yalaba ng'ekitangala kirungi n'asalawo ayawule wabeerewo ekitangala wabeerewo n'ekizibu. Ani ajawula? Allah tuli mu Bayibuli ey'okutaano wadaa Jehova Allah tuli Allah Yehova seeka tujja omwami Eric ayinza okuba nga binabadde tabimanyi kubanga katugende mu layini ey'okutaano wada Allah n'abiyita na nura ekitangala nahari n'akiyita wa dhulumati da'aha layla n'akiyita ekiro ey'omukaaga wakara Allah era Allah n'ayogera liyakuna wabeerewo jildi fil wasatil mayahu wabeerewo omwaganya wakati w'amazzi wabeerewo ebbanga wakati w'amazzi tukwatagana awo mumanyiiwo noonya kigambo Allah ku buli layini yonna eri mu lubereberye jukirana bulungi ne mu Yokaana 17:3 jaka tujja mu Yokaana kale seeka nga tonda malayo wano obukudde Yokaana 8 egambye akati kati yakozesa linnya ki? jukira abawarabu n'Abayisirayiri balinaanaganya kitegeeza mu bintu ebimu tebaawukana kati wamuyita Katonda bana Abayisirayiri balinga wongolaba ekika ky'emmamba mu Baganda beera muganda kati nga abeddira embaati nze neddira fumbi ndi wankima eri twandikuyise mu Isirayiri mubaki mugundi ennene eyitibwa baki eyitibwa Abawarabu kubanga ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali Muwarabu Omukuraishi nedda tukirire ennyiriri kati mulya Yesu bano Abawarabu abalinaanye bali bagenda okwetegereza ebigambo erinnya lya Katonda balisanga liri bwe liki nga ligamba liki? kati Yesu ayogera agamba nti anna alladhi qala lakum alhaqu alladhi sami'tu min Allah agamba nti sami'tu min Allah anna hadha alladhi bino bye byamazima bye nawulira byenawulira okuva eri Allah mbabuulira bino ebyamazima byenawulira okuva eri Allah ye tawulirangako mulala ng'ayogera teyawulira kuliyeta kubanga buli Warabu atonda bamuyita al-Khaliq naye takozeseza kigambo Khaliqu kubanga ojja kivuunula nga kitegeeza omutonzi oba yatonda aleese linnya lya bwannannyini Hassani omusawo namulabe ku Dawa TV ng'ayogera toyogera nti ate omusawo kubanga abasawo bangi kati wano aleese linnya lya bwannannyini agambye atya kati wano tugenda wano mu kitabo kya Luka tugenda wano mu kitabo kya Makko 19 ojjukidde egamba etya soka omaleya nga woonoonya tubadde nkugambye ekigambo Allah kyayogerwako mu peegi esookera ddala emirundi 14 nga mbuli layini Katonda gy'aleeta erimu ekigambo Allah tubadde tukomye ku layini ya 8 layini ey'omunaana ey'omwenda egamba nti wakara Allahu litajtama'u alma'u wogenda ku layini ey'ekkumi wada Allahu wogenda ku layini ey'ekkumi wakara Allahu bonagena mu 12 era mulimu ekigambo wara Allahu dhalika annahu alhasana kato Allah nabirabanga birungi peegi esooka mu Bayibuli y'Oluwarabu erimu erinnya Allah emirundi 14
kyolaka n'akatabo katuufu ko kagambye nti Allah is the word used by Arab Muslims and Arab Christians to refer to their God. Kakati embaga wejjira wawana boba wano bali bagamba nti sibe bamu olunga kibanoonye kusiga zindiga zineme kubanga bonna bagamba nti be bamu olwekyo kitegeeza nti bwanasinkana Hassan Musawo ajja genda mukunta ennyiriri eziri eno nga zikwatagana n'eziri eno wakana nga tafuuse endiga afuuse omuntu naye Allah bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba atya Allah kati twaga tulete kubanga bino tumaze okubireeta eno tubisomye mu Bayibuli kasoko nsomereyo luno lumu tuliwa Bono nga Yesu Marko 13 11 bali bamubuuza ku lunaku lwankomerero agamba nti 13 11 agamba nti khalaqaha Allahu ila yawmi walan yahduthu agamba nti yabitonda Allah yabitonda alati shegede nga ai etugamba Yesu agamba bamubuuziza ngati ku lunaku biri bitya tebibanga okuva Katonda ebyatondebwa alladhi khalaqa omulimu gw'okutonda n'ayita ne Allah erinnya ery'obwannannyini Hassan eyasomesa ku Dawa TV kati obeera musomesa wa ku Dawa TV ate ng'oli musawo ate ng'oli Hassan ly'erinnya ery'obwannannyini ery'omusomesa linnya lya mulimu n'ery'omusawo linnya lya mulimu basobola okubaayo Hassan omusawo omulala naye ate gwe bw'obeera nga gwe Hassan nga ly'erinnya ly'ery'obwannannyini osigala gwe nga yeggwe buno bujulizi tumaze okubufuna kati omusajja agenda mu maaso sibukyakoma mu byawandiise saka kyongera ekirawo kati wa Hubbal ne Allah nze nabagambye nti Hubbal tukwagana ye Katonda mwezi kati abasinza omwezi bateeka n'olunaku lamba lwa kusinza mwezi lumanyiddwa nga muunudde luyitibwa Monday kakati ekikomezo kitemaatema kubanga ono abadde agezaako okumaalinga ebintu ebibiri nga aleeta kimu nga abifuula ekimu mu kuwagala okubifuula ekimu n'awandiika okujja kwa Nabbi Muhammadi Nabbi Muhammadi yajja lukaaga mu 10 naye nsobi nnene kakati wamaze okukola ensobi eyo nakkirira mu paragulafu eddako nakkirira mu paragulafu eddako naga paragulafu eddako Muhammadi we yajja n'abeera nga yadisassociatinga ku ki eby'ebibumbe byonna n'abikola ki n'abimenyawo ne Hubbal n'amukola ki n'amutwaliramu n'amumenya kati ate mukafuma ku Lwokuna ebibadde byakumande mukafuma ku Lwokuna n'agamba abantu ebyama byakaaba anti yabadde akimanyi nti abuulira ndiga kubanga endiga baginnyonnyola Katonda omukulu ye Yesu nebaddamu ne bagigamba nti ate omwana wa Katonda azaalibwa buli 25 Desemba ate ye Yesu kati yasooka kwetonda neyeezaala yasooka kwezaala neyeetonda nabuuza omukristaayo ne mugamba nti essaala ya kitaffe ali mu gguba byogibuliddeko tukwatagana ne mugamba nti nanga nti ye nagiwulirako ne mugamba nti abantu ku mulembe ogwo Yesu bwe yali mu lubuto lwa nnyina Mariyamu baasabanga batya nti kitaffe ali nagatebe yabyogera amaze okuzaalibwa ne mubuuza yafa ati endiga zo zibandika tukwatagana ne mubuuza nti yafaako n'amala ennaku 3 mu ttaka n'agamba nti ye abaasaba essaala eyo baasabanga batya nti kitaffe ali mu ttaka Allah tumwebaza okwali tuli basiraamu
84. Uh-huh. 6 84 ya bingeganye tuka. Okay. Kiwonvu ekyamaziga wekirese. Bakifuula ekyensulu. Verse 6. Let us read it. In fact, one of the so osoma Oluganda okireete ng'ekigambo baka kigambo maziga olyoka okizze wali mu luzungu egamba bweti nti nga bayita mu kiwonvu ekyamaziga ne bakifuula ekifo ekyensulu tugende mu luzungu olaba n'ensolo bagireese yesamuzamu totandikire ku nnya waliwo kakenjagala okuwulira nga bayita mu kiwonvu ekyo. Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising you. Blessed is the man whose strength is in you, in whose heart are the ways of them, who's passing through the valley of Baca. Make it a well. Kati Allah kyagamba nti inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bibakata almubaraka. Ekifo ekyo ekiwonvu ekyo mwe baali bayitanga bagenda kyekiwonvu ekyebaka. Allah kyagamba nti we wali ennyumba eyasooka okuteerwawo abantu nga n'omulimu gwali gwa kusinzizaamu. Kati abasinzizaamu oli agabasinzizaamu bba ekisinga okwewuunyisa olaba akagambo akankalete mu Luganda okategeere bulungi. Ekifo ekyo Kaaba eyo weeri esangibwa mu Makka nga Makka ge makkati gensi. Yati wama waliwo akagamba akanneewuunyisa okimanyi tuyina Suleyana wa 2 umurukura Suleyana wa 2 aya ey'omusanvu muganda waffe Abdulrazak Matovu yagivuunula bulungi n'akijjayo nakata ge makkati gensi. Aya ya ana mu 2 line ya ujenzi wala 5 ndi mujumika yi ana mubinda nazo kurufe mabega wayo yino surat shura ayo msango bwekito twakuweereza gwe Qur'ani ey'Olwarabu olyoka otiise nayo nnyina w'ebibuga abantu b'omu Makka n'abo abali emabbali waayo ab'omu nsi ewalala yonna kuba Makka kubanga Makka kibalibwa nti ge makkati gensi. Katerezaamu bw'oti tuyina Middle East, tuyina Middle West, tuyina Middle North, tuyina Middle South. Lwaki tuyina Middle East nga tuyina middle of the world? Kyebakweka abantu kati kyebakweka abantu era bakugambye nti eri gwe mu kifo ky'okugendayo wali makkati gensi. Okitegedde wali makkati gensi tuwaragana kati bo bagala bakutamya oleme kugendayo. Kati ate n'oli aliwo n'ekirayo kiri awo kye batayagala abantu bagendeyo. Allah yagamba abantu abagenda ne bakola hijja liyashhadu manafi'a lahum. Bw'ogendayo abba n'omusaba waliwo bw'okomawo obulamu tebusigala kyekimu wagenda oli mutono agenda bikekugenda agategedde kyenjagala mu kyekisaba Allah nakatwala Allah fena atwale nanga wali wakyuka yagenda muwumula kyenjagadde mu kyekino wali abantu gye batannategeera wakati ffe aba science katuleete kino teriyo nnyonyi etambula nga tebalidinze grid tukwatagana kati ate waliwo zero grid ennyonyi teyita mu zero bagibalira grid reference. Okitegedde eno neno north south biki grid reference abasoma ku mapreding mu geography kati wano since it's zero teri nnyonyi ebuuka Kaaba tesobola gitawo. Tesobola kuyitawo because ennyonyi readinga grid. Oba kategedde grid reference ye map ye direction naye the meters bazibalira mu degrees nti wait about degrees west wait about degrees west seka koli linnya ku nnyonyi oli ba mu bibozi byaba sawu tabarakala kubanga sajiri nyanga ngenda ku Kaaba alhamdulillah nam ngatuwunzika seka tuwunzika ku nsonga eno eya Kaaba seka seka tubuulidde Kaaba ng'egyejjawo bwino Kaaba eno yatandika ddi na bwino
eri aya tugirabye bali nyumba yasooka ani yagizimba yejjecha tuwagala aya inshallah tutambule naye kakati botunya Qur'ani sura ya 22 aya ya 26 toka tutoke wao aba nitabaito na atiq enyumba enkadde soko jitweko seka tumalo kulaba 27 era twamugamba nti kowola abantu okujja okukola hijja bajja kukujjira abatambuza ebigere era n'abeebagadde ku nsolo yonna enkovu olw'obukoowu nesoko lino mukatuntu pakine muka oli bwe baya tugambye nti Hubali yali munda mu Kaaba ewaabwe waliyo ebibumbe byogera kubanga onayogera nanyini nyumba atandeko n'amateeka n'ebirina okukolerwawo oba tegeraganye mwami eri kino kitanonye kibanja awala era yagenda alimbe mu ndiga naye mu mawulire aveeyo kuba tujja kumwabi otekakirira mbalyoke balabe emigaso gyabwe egamba bweti nga zijjira okuva mu buli kkubo eryewala tukwatagana kati balyoke balabe emigaso gyabwe ng'ogeze kuhijja era balyoke boogere ku linnya lya Katonda mu nnaku ezimanyiddwa bali mu lugero balyoke batendereze erinnya lya Allah yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismullah fil ayami ma'lumatin ala marzuquhum kakati okitegeze sheikh seka nkitegedde ani atututunda bawa mu bintu ebyewandiise waneera yagambye nti era kyekibatuwaala nga bava eno neno ogenda awo weeri kakati ate ng'olese aya eno nekinzijukiza kakati ate nga yeerabidde nti osoma mu kyamateeka essula 12 olunyi lwa 5 baakimuteekako kyateekeddwa okugenda okukola ki okulamaga nyumba tuli mu kyamateeka naye mu kifo Mukama Katonda wammwe kyali yeeroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omu erinnya lye kyekifo mwatuula Katonda kati Katonda tuli mu Bayibuli abange sikulani soma kitabo kiri kyose tuli mu kyamateeka essula 12 layini ya 5 ogirabye nsomera mu kubala 10 katsoka tumalize wano naye mu kifo Mukama kyali yeeroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omu erinnya lye eryeri kyekifo mwatuula munaanoonyangayo era onojjangayo tojjango limwererekirira wansi awo era munaaleetanga eyo ebyo byonna ebiweebwayo ebyokebwa eyo ani alagira Katonda wa Bayibuli yogera nti Hubali wa mu Bayibuli Kristayo baba baana balokole balamagawa kubanga kikulu bali bagamba kugenda bali bajemu nawe bano bagenda kulamagenzi mu kubala akoma hiseka seka tumalinze kubala kubala 10 nyenzo nyiga nendeta Samwiri nemba era ku lunaku olw'essanyu lyammwe ne ku mbaga zammwe ezaalagirwa n'emyezi gyammwe bwe ginaasookeranga munaafuwanga amakondeeri ago ku biweebwayo byammwe ebyokebwa ne ku ssaddaaka ez'ebyammwe ebiweebwayo eby'emirembe era ganaabanga gye muli ekijjukizo mu maaso ga Katonda wammwe kuba nze Mukama Katonda wammwe awo olwatu wulira wano lwali lugendo nga batambula gye baayita yonna yonna nga baba gye baava bagende Kanani bava mu Egypt wulira bwe baatuuka mu kifo ekyo Bayibuli awo olwatu abooluganda ng'otulabira omwaka ogwokubiri n'omwaka akyagujjukira omwezi ogwokubiri akyagujjukira ku lunaku olwabiri bw'omwezi omwaka gwakumeka gwakubiri omwezi gwakubiri kirira ku lunaku olwabiri olw'omwezi ekiro ne kijjibwa kungulu ku weema ey'abajuliro abaana ba Isirayiri ne basitulanga ebiramago byabwe basitulanga bino nga basitudde biki amakulu omuntu agenda mu kulamaga ebiramago nga bagenda mu kulamaga ehijja kirira seeka kirira ebiramago so sinasitula nti engugu yaabwe yonna gye bajjanga bayita bajjanga batambula ne kyatuuka wano baga nti ebiramago tulina okubinyweza ne baba mu ddungu lya Sinaa ekiro ne kiyimirira mu ddungu ly'Epalani olaba nje gye balamaga so si mu Isirayiri
Palani kati Palani ye wa It's the Persian girl. Palani kitungu yitima je ya abiri mu yakunde wakati mukitaba kya Abiri mwemu. Muganda wasemba kunyiriza semba yo. Gamba bweti. Katonda nazibula amaaso ge. Egamba bweti. Golokoko yimusa awo Katonda nawulira eddoboozi ly'omulenzi. Omulenzi ono ye Isimayiri omwana wa Agali ng'asigadde mu kiwonvu ekyo. Ne malayika wa Mukama Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu ng'amugamba nti obadde otya Agali. Totya kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali. Kirira tukwatagana. Ey'ekkumi golokoka oyimuse omulenzi. 18 omukwate mu ngalo zo kubanga ndimufuula eggwanga ddene. Katonda n'azibula amaaso ge n'alaba oluzzi olw'amazzi n'agenda n'ajjuza eddiba n'amazzi n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi. Waggulu nnyo sokupakingemu awo gano amazzi bw'oganywa tosigala kyekimu amazzi gano ge bayita agazzamu aba bayibuli bagetika bwetisi bayibuli egambye Katonda n'aba wamu n'omulenzi ng'anywedde ku ki kati naabe ganywe Katonda abeera wamu n'ani Katonda n'aba wamu n'omulenzi n'akula n'atuulanga mu ddungu n'afuuka omulasi w'obusaale n'atuulanga mu ddungu ery'e Palani. Tukiraba kati wogenda mu gundi mu Bagalatiya ye batwawulira nya biri seeka COVID tanatwala nya wano alaze nti Isimayiri eno gye yawangaalira we wali amazzi ago olwaleero abagendayo bamanyi begawooma naye abatagendayo bamanyi kwetikka kitabo ekigwogerako eri mu kubala 10 nga bano abagenze ePalani tebagenzeeyo kukolaki kucakala bagenze kulamaga tugenze okukola gye bagenze okulamaga nga atulayo yani omuki omuwarabu ate nga Isimayiri jjajja wani jjajja wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo bino tuli mu Bagalatiya ebyo bya lugero nya biri mu nya wentandiki kubanga kyandikibwa nti Ibrahimu yalina abaana babiri omu wa muzaana omulala wa ddembe naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri naye ow'eddembe lwa kusuubiza. Ebyo bya lugero kubanga abakazi abo z'endagaano ebbiri emu eva ku lusozi Sinaayi yezaala olw'obuddu eyo ye Agali oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwarabu. Amakulu abawarabu we bali we wali amazzi gano agoogeddwako nga Isimayiri olwaganywa Katonda n'abeera wamu naye ate n'akula. Buliriza seeka oli ayinza okutabula nti ate Sinaayi kiri mu Egypt. Saudi Arabia eri tennafuumingibwa. Twano twogera ku gundi eri for example nyinza okugamba nti Mwanga teyaliiko mu Uganda yali tennabaawo naye yalikooko mu kifo ekiri mu Uganda kye bayita Buganda. Ne Kabarega tabankoko mu Uganda naye yali muki mu Bunyoro ekife. Kati one Twitter formation before that eyo nayo yali eyitibwa Sinaayi. Katubuuze ekibuuzo Buwarabu bate ngeri Isirayiri egundi Yerusalemu mu Isirayiri kuba babyawula nti Isaac weeri ono ate we Buwarabu awali amazzi ago gata kyekyokubinya bano bwe babeera nga baava ne bagudde ne basula ebiramago byabwe ne batuuka wano ku Kaaba bayibuli nga bwegambye mu lusenyi Palani. Bayibuli teyogera ku bantu abaddako oluvannyuma bo tebaalamaga. Osoma nga Zakariya 8:18 otuke wansi kubanga ate waliyo ne Isaaya 6 bulungi nnyo okutanga ku lunyiri olwokuna bwe baleetera ddala n'ezzadde lyennyini eryani erya Isimayiri omuva mu Kedaali ne baleeta ne Nabayoosi bonna ne babaleeta wansi naye mukkirize omukulu oli atuwa ku ki ebisiga kasika abatula bamaze okufuna ewenjawulo wakati w'emboozi ne bwino wakati wa bulimba n'amaki n'amazima. Mukisa guno webazi mwami Eric okuba oluboozi
oluli mukana akatabo ke bayita bwino no bwino nga talina walulagala bweruva ate abeera tabwino abeera kaboozi kale kambisome Princess Rania ndoza gwe twatandika naye agambye share bambi inshallah taala kitegeeza kwali haja taisha muwonge ye naga I like this channel so much you help us to defend Islam kati ye Joyce Latishia naga Jesus Natu amukubye nga kitongole Newish Empire Salvation Union Services ijula omukulisa agati I've gone for church service nga tamanyi lwaki teyandigise church prayer waba agenda kati Yasmin bintu Hudhaifa yenaga you're trying to defend Islam in Supreme Council Kolachi they have never came out against this new paper ekituufu kiri nti Supreme Council yefe era yegwe tukwatagana enyumba John abadde ku radio bila era ensonga zino nazikoze iki nazoogedde radio ya Supreme Council amakulu wano oyimiridde wano so kigidde Supreme Council yokka kigidde obusiraamu bwonna munsi yonna kati contribution yono muganda waffe neeyiyo neeyange ne Supreme Council lwakuba yaddono kitange niye ntuuka nenkola ntya nemuyitako nembeera nga musukkulumyeko katono nnyo naye era tusigala tugamba ensingo newanvu wetya tesinga mutwe ensingo newewanvu wetya kati yasolumvidi nagaddo we miss here at New Taxi Park ekituufu New Taxi Park inshallah taala ko video no ne tugenda inshallah taala so Princess Farhana agamwe bali kutulwanirira twali tuweddemu amaanyi atemugwamu Allah jalla kubanga Allah tugambye tuwala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin tuba mwezi gwa Ramadhan obukiza twabukoze eki twabuliniyo kati ye Patricia Beki azukidde Patricia Robs Beki nagati what is the origin of making
emmundu yo simba abantu abalungi gwe twagalira ate era teyerabira nga naye bw'atubuulira naye origino y'omusalaba guno guteeka ku kyaki wayo bayibuli egamba nti akabonero k'omusalaba busirusiru eri kikolimo va ku kikolimo kasooke n'obusirusiru bakolinsa ekisooke mu 18 kade ntugende wali nga buli awanikibwa ku musalaba kitegeeza kikolimo akati ate nga balina yesu ajja abatwale mu ggulu ngate yesu yagamba nti buli mukolimire era Matayo 25:4 eri wadde osoma bagati ya 3:13 buli yakolimirwa seka n'agattako mbakolinsa ekisooke mu 18 bw'ogenda emisinde ono Patricia ayagala wandika ebintu bino yaba byesomera buliriza tukwatagana ogenda mugamba ebiri medical term surgical terms ozigambe maama waffe owewaka housewife katumugambe ebyangungu Patricia Robs tukwatagana yawula tiyagasi ku mukka gw'ekyoto for we don't have a moon as our symbol, we have a crescent. Kubanga omwezi guli kimundu beba hubbaru beba mande bamunudde ba Easter Monday beba hubbaru beba munu tukwatagana twina crescent kola baako era just ekikatufuuza kubanga katulaga empaji enkulu ey'obusiraamu sekalekako aya ne Qur'an 3:7 katulabe se zebadde nsaba bakumere 10 dunia bimaswabiha ne mulukuna yakireta 10 kubanga eretse buno gonero bonna ne kuteeka wawo mu aya 10 egaba beti omanyibo bane omengeka nti mazima mukwawukanya ekiro n'emisana ebyo Katonda bye yatonda mu ggulu ne ku nsi bubonero obulaga obuyinza bwa Katonda eri ekibiina ekitya nasitandikidde ku ttaano ey'okutaano era yoyo Katonda eyafuula enjuba eyaka n'omwezi tukwatagana nga gulina ekitangaala n'agugoberera ebifo n'agugerera ebifo b'emitendera mwe bitambulira orbits mulyoke mumanye omuwendo gw'emyaka n'okubala Katonda teyakola ebyo wabula mazima annyonnyola obubonero eri ekibiina ekimanyi kati tugenda mu y'omukaaga n'agamba bw'ati nti mazima mu kwawukana kw'ekiro n'emisana n'ebyo Katonda bye yatonda mu ggulu ne ku nsi bubonero obulaga obuyinza bwa Katonda eri ekibiina ekitya Katonda bubonero byonna ate n'ekyokubiri nga bubonero so sinti mu bimusinza ate n'ekyokubiri nekyo kiratiko Allah jalla jalaaluhu bwe yali yeeyogerako surati Shura aya 11 yagati laisa kamithilihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir toina kyoyinza mugeraageranya nti afaanana omwezi oba enjuba sekanonyeza aya gamba nti nabawa enjuba n'omwezi mulungame nabyo mulungame nabyo omukulu atunnyonnyodde n'atugaa nti omwezi kabonero akakuuma ebikomo by'ebiseera by'abantu mu nkolagana ekwata ku nkola yaabwe n'obulamu bwabwe okutegeera kwabwe kyahijja tulaba nti omwezi akacrescent emboneekerera kyobula kaba kakitundu kabonero ate n'ekyokubiri Allah ino ayitibwa tetugamba 3:7 aya ey'omukaaga Allah yali atunyumiza kumbi yakola ebinyiriza eggulu awo ne birabika bulungi ne liyira aga nti inna zayyana samaa ad-dunya bizinatil kawaakib agamba mazima ffe twatonda eggulu eririraanye ensi n'obunyirivu bw'emmunyenye ezo ezirabika nga zeetoloola buli ludda okulabika kw'emmunyenye ezo eziri waggulu kimu ku bintu ebirabisa eggulu obulungi bwe biba nga eggulu lirabise bulungi nsobulana kinange bwe batadde ku muzikiti bulabike bulungi ate seeka akagambo sita tuwalaga ennyota kategeeza omuntu owakabi omusambi w'omupiira omulungi gatulina sitaafu okay Maria Muslim agambye seeka Bible webale kukomawo mbadde mbakyayemuuko ne alhamdulillah wendi ye Benson Matthew amazina n'afunamu kokka ku kibeera nagati bafaaki nabaawo
owange tufa ku ddiini yaffe nyimanyina omulungi agaba ki ow'emmamba awaana yiye kati basobola gisiiga bisooto nga bwetuli tukwatagana so entugenda ntugamba nti Jazira Sulaiman agambye alhamdulillah for having created us Muslims. Patricia Brobsbeck naga buno obusajja bulina emitwe naye musaaga omujja alhamdulillah sengendo yakubi ebitabo byesomere kale eky'okusiramu kajira akireka abanaabisoma yesalirewo ekyokusaba tetukusaba tukusaba osooka ove mu ndiga kuko omuntu sengendo tahiya baagala kuwabya bantu era Mutebi nagati Allahu Akbar abdu kintu Allah abakwatireko ya Rabbi. Zainab Mutebi keep defending Islam Dawa TV Uganda mwebale. Zaharan na agambi I like you Dawa TV for defending Islam and calling people to embrace Islam. Mwe betwasigaza abagamba abantu basiramuke. Balonde Musa naga thanks Sheikh for the knowledge. I tune you live from Turkey Chakabi. Sara yula akabiri otwebalize Rajabu Al-Hafidh Rajabu Tayyip Old Uganda mutwebalizeeko amina bwenna wulidde mubakulemeza omumbino East yawo waliwo yakoze ekyamaanyi n'agoba ambasada w'Israel yamugobi yali awo ebuwarabu gye mutegeera niye ngono ye w'amaanyi kuvadde yagambye nti bane Yerusalemu bwetu Jerusalemu oba Aqsa bwetulemu defending mumanye omanya nti ne Kaaba ejja tulema olugendo luwanvu wadda agambye nti warudda Hajara Nusra agambye Imam's daughter come we learn jangu ayise munne najja tuse Sauda Nantega agambye mwebale nnyo ba Sheikh I'm following you from Dubai Mubiru Siddiqi naye atwalire tuweze salam mashallah barakallahu fikum Zaharan na perfect lecture Ashira Afra binti Hassan agambye ono ye wino omutuufu atitagage mazima bali kubya ono ye wino omutuufu agambye nti ababwino I have tagged them bajje basome batujjeko akamanyiiro yebakuba statement esembeye ekisooka abanga agati omwana muleeta asome soma kwabwerere kasitasa sura sukulu so kyoyogedde kituufu naye kisemba kiyinza okutta ekisooka naye nga alhamdulillah so nabusoba Mustafa keep up the good work Maria Muslima nanyini bwino Lydia Nwaji nagati why do you pray in Arabic ambi nga kyekimuluma kati Lydia Nwaji tumugamba Lydia nti banna kubanga fe Quran si ekitabo ekisuuze mu Busiraamu waliyo ebitabo ebyakulembera ngira Obusiraamu tugamba tukole ki tubigoberere ng'ekitabo osomako Muzafaniya 3:9 kati ono yali agamba nabbi Zafaniya namuga agenda ogamba abaana ba Isirayiri nti mu nnaku ez'oluvannyuma abantu ndibafunira olulimi luki lumu mubalikabiramu ng'omukiki erinnya lyange neki n'okunsizanga mu lulimi olwo luki lumu abakiwanga kibadde kimutiri omusakatereeze ki omanyi waliwo gendi omuto nzirayo oko mu buto bwange mwene munsingako oluzungu lwaleeta ekigambo pray nga kitegeeza ebigambo bibiri okusaba n'okusinza kati Lydia we praise si kwe kusinza okutendereza byebimu in Arabic kuba Katonda bw'atugamba mu Zefaniya 3:9 naye bwe tutuuka okusaba to ask God bye twetaaga tukozesa nnimi zaffe ate n'ekyokubiri okusinza Katonda kutumusinza wallahi kumanya Obusiraamu buno bulungi Allah yamanya nti ensi yonna bamusinza Katonda nga bamusinza ye yekka omu balina okubeera mu ambuleera emu nga bagiyita ddiini Busiraamu balina okuba n'obwolekero nga bumu awo n'amanya nti bateekwa okubako n'olulimi olubagatta bwe ntandika okusaba wadde nga nze nsaala nga gwensaaza mu China bwe nkola ensobi mu China ntereeza naye nga wadda mu lwe waabwe ensigala alhamdulillahi rabbil alamin mu China yatereeza oba omulugwala naye va wano mu Kampala userengete buserengesa awe wanugulu lira bannayuganda tebaba kuba emigga e Kenya bagenda ne bayimba oluyimba Yesu kuuma
kuma abaana agati mwe kujja kutukana sasa baba kuba emiggo ati kuma Kyala bwogera mu Swahili ogedde bira bayimba bino Yesu kuma kinene okay Said bin Hayati yali Oman agati I'm watching you barakallahu fikum watching you from Oman sebandeke Kasimu nagati nsaba Allah basasuro omulimu gwe mukola Allah basonye ebyabasoba ebimusobya ng'abantu inshallah taala Umar Mali nagamu watching from Kuwait tagging abali Kuwait babere nga bakikwasaganya inshallah taala Mujema Sharif nagama nti thank you our teachers lamulai shaga ya Sheikh barakallahu fikum Sauda Nantege agami mwebale nnyo ba Sheikh I'm following you wano in Dubai Ustad Alimati Saadi wenkubanja baba otegeri nenda kubaluku ngana mu Iganga we are tuned live from Iganga thanks for this noble cause Zahara Nana I like you Dawa TV for defending Islam and calling people to embrace Islam mwebe twasigaza abantu twasilamuke ndowooza byebyo tubadde ku alhamdulillah ebisembe yombe yanziza nnyo ndowooza tweyanziza abaliko shares nyingi ziri 900 views alhamdulillah likes ziri 10 comments 8 tutambudde nayenga abaliko currently sawa eno samu tabarak taala berenga basulamu ekisingo kubere ekirungi ekisingo obukulu ye namba eyo gyolaba eri 070 57 12 9 kiki tugenda kusituka tufulume wano tutandika okukuba ebinyonyi ebiri n'ejjinja mujja tulabanga wano ate tuddeyo ne mu field yedduwa gye tusaba mutusabireko tugenda kudda mu field ne field era ekyetaagisa ku gadgets ennungi wajjukira wali tuba oluusi lwaggulu oba kiro ne sawundi eno so inshallah taala abe Kuwait Oman abaki mwena tusaba Allah tabarak taala abeerenga mutukwatizaako ku nsonga eyo sekandoozo gwange gongu maze alhamdulillah abatulaba ku Dawa TV tuli basiimu tubagamba nti Dawa TV ekyetaaga ebintu bingi yetaaga data yetaaga ebyomu kubeera nga tubikoze ekitubizo obujja wasoma budgeting tulina wansi nnyo ng'omaliza budgeting oteekeddwa okubeera nga ebyuma apane ku byuma miscellaneous obyuma byennyini olina okwekola ki okubitera mu budget buliyayo ebirina okubeerako nti mu butuufu tulina okubeera nga tukoze ekinga tunagenda ku miscellaneous okubeera nti tutambula tugenda mu maaso ate tujja kutambula nga tulina kiki Allah kukwayisiza kola ki kutambula tugamba tubeere nammwe wamu tutambule tutya nga okwatako mu nsawo eseka namba eyo gyasomye beera nga ogikoze eki ogikwata ogisindikako kyosobodde okoga nti nze nsobola kubagulirayo kamera empya gitugulire ngoba ogamba nti nze nsobola kiki okubawayo data owa buli wiiki 10,000 mutuweereze ndegerekese bulungi oboga nti nze nja kutambuza abakoze eki abakola mu ofisi zaki za daawa weereza nja kutambuza nga baseeka kolaki weereza enamba yemu yeeyo byonna nja kuba bikoze eki bitutuukako twagala n'okuvaako mu ofisi enfunda tugazewemu byonna biri mu maaso gammwe tutambule wamu naffe biidini rahman kansabe basheekhe bange babeere nga basimbuka seka kukula conclusion mu dakiika 2 yobadde oyagala okukola tubadde tukyerabidde inshaallah kakati abantu abalowooza nti katonda waffe yowaabwe banjawulo okusinza mu Qur'ani sura 16 aya ya 5 Allah yayogera ebigambo binene nti waqala rabbukum la tattakhidhu ilahaini innama ilahukum ilahu wahid wa iyaya farhabun seka soko someye ku aya 16 era aya ndio nja kusomayo 2 zokka insha Allah tunzikira 16:5 Allah yakamba nahari aya 5 Allah agamba nti katonda n'agamba nti Allah yennyini bino ye yabyogera temuteekawo bakatonda ababiri tolowooza nti waliwo
hubal nga katonda ate ne Allah wali ate ne Yesu katonda ate ne Jehova katonda ebyo bifu totekangawo basuka ku omu mazima ye Allah katonda Allah ali omu otyo n'olwekyo ye yekka gwe muba mutya. Njagala okutegeeza abantu abakkiririza mu bitabo ebyasooka nti katonda waffe n'owaabwe ali omu bikule mu Qur'ani sura ya 29 aya 46. Allah jalla jalaaluhu yagamba nti wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu wa ilahukum 29 aya 46 era tuwakanyanga na bannannyini kitabo wabula n'ekyo ekisinga obulungi tukubaganya nabyo ebirowoozo si mu ngeri mbi okuggyako abo abalyazaamaanyi wabula bw'otulumba ng'ono Eric bwe yakoze n'akozesa ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ng'alimba buliiri abotumwandukula mu ngeri ye abatawuliriza mazima era abalumbaganyi mu bo mubagambe nga nti ife tukkiriza ebyo ebyassibwa gye tuli n'ebyo ebyassibwa gye muli ne katonda waffe Allah gwe twakkiriza katonda waffe nammwe ali omu si banjawulo eyassa Tawuraati yeyassa Injili yeyassa Qur'an yeyassa ne Zaburi kiwedde alhamdulillah ebaddeko awo eddakaawo ebadde nnungi 29 nnyo okulaga nti bantu bannyini baali basiraamu era bwe kityo tusizza gy'oli gwe Qur'an gwe Nabi Muhammad naawe betwawa ekitabo olubereberye lwakisoma katonda bakubeerawo bakikkiriza Qur'an bakkiriza nga kitabo era ne mu baana Abakuraish Abawarabu mulimu oyo akkiriza era tawakanya bigambo byaffe wabula abo abawakanya amazima basi. So tubategeeza ab'ebitiibwa tumaliriza sibula ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abasobodde okubeerako bamutuninga live ku bigambo bya Allah nga tubigabana sabo ekitiibwa Allah fenna nga bwe tukola emirimu gino tulina ebitukalubirira mu bulamu naye sabo ekitiibwa Allah na buli yenna ndaba ng'olina embeera gy'oyitamu ng'olina ky'osaba Allah akikumalire sabo ekitiibwa Allah akikumalire akutuusa ku ddala erigamba nti nange ekyange ekiwedde birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Nze Sheikh Hassan alhamdulillah bwento bwemaliriza saagala kuwanvuya fayiro nga tusaba mu tabarak taala TV yaffe agigaziye tuve ku birooto obuloosi tutandika obbirabako kubanga awamu n'okukubiriza abawalimu abange mwasoma ebintu bino ne mwekwese bavuma Allah nga mu nsi mwemuli mwabisoma ne mwekwese okuva ku bakulembeze n'abawalimu abasinga obungi teri avuddeyo kwogera ku kintu kino okuggyako Dawa TV. Tusaba mbeere nga musiramuka mutye Allah kubajja kuleeta fitina nammwe bagattire wamu. bakole ekisoboka mu busobozi bwabwe inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.